Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom mulungi agenda maaso n'okubanga otugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo nkulamusaako nnyo nnyini ddala naye okutegeeza nti munnange ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubeera ng'otulaba ate n'egyo gy'otuusaako engalo weebale kubeera omukozi ennyo nnyini ddala ensi yeetaagira ddala abantu abakozi abonna abasobola okubeera nga bagatta ku ggwanga lyattu Uganda. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abukereza nkokola mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'embalala ayogeddeko ne bannamawulire oluvannyuma lw'okwogera ne bannamawulire ku biki ebyagenze maaso n'okuba nga bituukawo olunaku olw'eggulo okwabadde agavubuka agagenze maaso n'okuba nga gabaweewenyula emiggo ate nga ku bo bangi 20 balambirira bateekeddwa mu nkomyo babawambiddwa abaana ba NUP ababadde ne Kyagulanyi ku trail olunaku olw'eggulo. Kakati nno agenze butereevu okubeera nga ate yeetaba ku mukolo okuziika mukyala w'omwami Kibalama John Bosco yagenda maaso n'okuwambibwa mwaka gwa 2019. Kyagulanyi ku lumbe luno ategeezezza nti guno omulamwa si gwa Kyagulanyi ng'omuntu wabula gwa bannayuganda ffenna okwenunula. Ono n'akubiriza abantu b'omu Western obutagenda maaso n'okubeera nga beegenda maaso n'okweteeka ku bikolobero ebikoleddwa General Museveni ng'agamba nti kano kakodyo ak'okubeera nga babaza emabega nga bannayuganda ate n'okusiga obukyayi mu mawanga amalala. Ono nno wano wasinzidde n'alumiriza Nabbanja n'amutegeeza atuwe Kibalama yonna gye baamuteeka oba mulamu oba mufu abaana be bagende mu maaso n'okuba nga bamanya ekituufu ekyatwala kitaabwe. Ebyo nno n'ebirala bingi ngenze maaso n'okuba nga ate mbikukuŋŋaanyiriza wamu ne mbikuleetera n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okubeera nga nkusaba video soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa ekinnomu asobola ogenda maaso n'okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu njagala ogenda maaso n'okuba nga mbasaba banywanyi mutwegatteko mu butongole twegatteko ng'osubscribinga koona mu kagambo subscribe then bw'omala okoone ate wali eri waggulu mukadde okagye personalize okateeke mu all na notification ku mboozi zonna enyovu zetugenda maaso n'okuba nga ate tukuteerayo. Awo wennyini nkujjukiza nti tukoledde omukutu omugi ogwa The Exclusive emboozi ate enyovu empanvu gye tuziteeka n'oziraba n'onyumirwa ate n'omanya ebigenda maaso mu ggwanga kwoteeka n'ebyo ebyewuunyisa. Ssaawa 2 tulinayo Premier League olwaleero ku Beyond the Newsroom ate waliwo omwami akaaba twahanga ntolege ng'agamba nti maama we amuggyeko ebyobugagga bye byonna n'abyeddiza lwakuwasa mukazi gw'atayagala. Emboozi eyo kweri ssaawa 2 tubeereko ffenna ate tujoote buliro. Wuliriza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Prime Minister wa ggwanga gayogera nti Kibalama bamwina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamwina naye Nabbanja tatulagangako Kibalama tebatulagangako Kibalama. It's coming to 7 years. Mama wa Kibalama twasooka bimukweka ne tukanya ne mukyala wa Kibalama nti temugamba mama wa Kibalama nti Kibalama bamuwamba naye tosobola kweka kyama bwe kityo. Mwaka gumu 2 3 4 5 6 7 era mama bwe yategeera nti omwana we yabuzibwawo mama nazirika mama nafa. Tubadde tugumira ku Monica wa Monica abadde strong woman abadde abanja bbaawe ate nga mu kubanja bbaawe abanja n'abantu abalala bonna abazze babambibwa. Monica abadde abanja nnyo Nabbanja bbaawe. Monica yafudde mu ngeri etategeerekeka. Fena tukyebuuza engeri Monica gye yafudde. Monica was a strong woman. She was a young woman. She was a healthy. Tuyinza obutategeera kati kyase Monica, but be very sure one day tujja kumanya ekyase Monica. Abantu b'embalala, abantu b'omwankole, abantu b'e Uganda yonna
njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya mini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekyamazima amatuufu ebigambo bimuwedde ono nno bambi atuuse mu maaso n'akulukusa ku buziga nga si kirala ekireeta ate okuyungula amaziga wabula kwe kutunuulira abaana ba Kibalama bano bambi balese abato. Monica mukyala wa Kibalama ono afudde mu bulamu bw'ensi eno okuva bwe we yawambibwa mu mwaka gwa 2019 paka nakati abadde agenda mu maaso n'okubaza bbaawe wawaali nga bagamba lwakiri mutulage nti mwamusibira wano. Ekyamazima amatuufu nga mpaawo n'omu asobola kubeera ng'akuwa kyakuddamu. Embeera ey'okukaaba amaziga ey'okwazirana ebyo nno munnange bye bibuutikidde famire ya Kibalama. Olunaku olwaleero embalala bali mu kuziika Monica. Abaana abasigadde nga tebalina mwasirizi, tebaliiko taata, tebaliiko maama, nga baana bano bafuuse enfuuzi. Imagine nga naawe oli eyo oli ensimbi zo ne zikukka mu vvi naye ng'okimanyi ensimbi z'olya ziriko abazikaabira emabega. Kale ekyamazima amatuufu omuntu afaanana bw'atyo weewaawo tasaana kubeera mu bantu. Bw'otunuulira ebikolobero nga bino bibagenda mu maaso n'okukola ku bannansi oyinza okwebuuza, are they really human? Bano abantu nabo bantu. Bano abantu bakyalina ensigo ey'obuntu. Kale ekyamazima n'owulira ennaku ng'eyo. Bobi Wine agamba nti eno gavumenti ku level kwetuuse etuukidde ddala ku Amini n'ebyatwala Jero Museveni mu nsiko byasukkulumawo dda n'okuba ebibi n'okusinga bwe byali. Naye abagamba nti temuggwaamu maanyi. Ekyokuddamu buli omu akimanyi kwe kugenda mu maaso n'okwerwanako okulaba nga bavuunika gavumenti yamusibira mu bbwa wansi. Ebyo nno bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankwongere bino obiwulirize. Monica amaze ebbanga ng'abanja Kibalama. Era mujjukira Nabbanja Prime Minister wa Museveni yavaayo nakimakinga clear nti Kibalama bamwina. Prime Minister wa ggwanga gayogera nti Kibalama bamwina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamwina. Naye Nabbanja tatulagangako Kibalama. Tebatulagangako Kibalama. It's coming to 7 years. Gidi myaka 7 temulaganga Kibalama. Nabbanja yemirira ku floor ya parliament n'ategeeza nti be balina Kibalama. Yali ono minisita wa Museveni ye n'avaayo n'abagamba mbu Kibalama bamufulumya obweru w'eggwanga bamutwala basobole okufunirako sympathy. Kale bame mutuyambe muswaze Bobi Wine kuba twagala nnyo mu muswaze. Mu muswaze muleete Kibalama abeere n'abaana be. Mu muswaze abaana be baddemu bamulabeko. N'ekyamazima amatuufu kiruma ng'oli aziika kitabwe nga mmwe mukolerera baana bammwe. Abaana bano bafuuse banfuuzi. Mwe mulowooza abaana bammwe ne bazzukulu bammwe bagenda beerawa. Bagenda beerawo. Ebikolobero bino bye mukola oba ebikolwa ebibi ebyeffutu ebyettima bye mugenda maaso n'okutuusa ku bannayuganda. I want to assure you that your kids, your grandchildren will pay for them, like it or not. The evil deeds bye mukola in darkness, one day, one time, bijja kuvaayo ate mu kitangaala. It will be brought to light. But unfortunately, the innocent souls, your grandkids, your children will pay for these evil deeds you're doing. Olunaku lwajjo abaana bakutte emiggo ne bakuba abaana ba Nuupu ate nga nagasajja gakulu gakawuula embarara eyo. N'obatunuulira n'ogamba kaakatira aba bano ekazo. Bati nga bagala portraying ekifaananyi nti bakisiiga abasajja abanyankole. Even if you push us to the wall, temugenda kutwawula ku bannaffe. Kubanga olw'okuba n'ennyindo empanvu bw'eti si musango. Nabo bannayuganda. Ebyo bye mukola mu 7 abatwa baabikola ne bavuunika gavumenti ya Amini ku ttaka. Naye abatwa baabula paka nakati.
ba West Nilers baabula paka nakati tekyali aboogerako, but they were so powerful, untouchable, above the law. They could kidnap, rape, torture, and do every kind of violation or violence. They violated human rights. They did every evil act that you know to Ugandans. But where are they? They are no more. And one day, one time, even this government will go, but you people, mugenda kuddawa abakola ebikolobero bwebiti. Gwayimirira ne muka banoga ntujja bakuba nnyo, tujja basiba nnyo, tujja batta nnyo. Ng'okola statements ezifaanana bwe zityo. Mwe mulowooza muli imoto waliwo akadde akagenda okutuuka ensi eno mugisigaleko nga temufa temuvaawo ye abaffe nti obuyinza mugenda bukwata for over 100 years plus? Never. But remember, gwakola bino olina emyaka 65 nsanvu omwana wa alina emyaka 42 muzzukulu alina emyaka 10 akyalina emirala ana ge mutasuubira nti mugenda beerawo. But your kids will pay for that. Twewala okukola ebikolobero ku bannansi bannaffe ekyamazima matuufu bya buswavu biruma ate nga binyiiza. Mweddeko bw'otunuulira famire ya Bosco Kibalama, nnyina olwamanya nti omwana we Muwambe yakabamu gumu 2 pressure ne zimukuba n'afa. Gigi emyaka gigenze mu 7 giri 6 kati mukazi we afudde. Obulumi bwafiiriddemu ennyiike amaziga. Do you think mwe mugenda kutuuleyo mweyagale? Oli ajja kugamba olwo yasoose offa ku bijja byewaffe baafaafadda twalaba dda. Yes, baafaafadda mwalaba dda. But anyway, mulinde mujja biraba. Mulindeeko kati ne mujja kola ki? Banywanyi mujja biraba. Mujja sasulira ku bikolwa byammwe ebirungi ebyo bye mukoze bannansi. I want to assure you, you will pay for those deeds bye mukoze. Bible yegamba akola obulungi akola atya? Aweebwa empeera. Buli kikolwa kiriko empeera yaakyo. Whatever you do on earth has its reward. Then it's up to you, either good or bad. Kati awo ne tulyoka tulinda tulabe empeera banywanyi mmwe gye munaakungula. Njagala kuwa ebigambo bino. Abantu b'embalala, abantu b'omwankole, abantu b'e Uganda yonna, njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya mini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko. Ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fronasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu. Naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene ng'apulayinga tribal card, ng'apulayinga one tribe against another, ng'atukoonaganya atukyawaganya ng'amawanga. Naye ekizze kirabika titewali ali safe. Oba oli wa Northern Uganda, oba oli bwe Buganda, oba oli wa Mwankole. Omuntu yakasembayo okubambibwa yali Samuel Mugumya, bamuwamba wano Mbarara wano. Samuel Mugumya taddangamu kulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti. So bagenze bawamba abantu, bagenze bakola ebikolobero, bagenze bakola ebikyamu byonna byonna. N'ebyo bataata baffe ne bamaama baffe si bye balwana okugyawo. Banaye twagala tubiri mu Uganda nga ffenna tusaanidde, nga ffenna twagalana, nga ffenna tuli iko, nga ffenna amateeka agatukuuma. Era tewali ali safe. Tebakulimba nti gw'oli safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba nga yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwaleero tuli bihalwe Mwankole tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. The other day twaliiganga mu Busoga nga baziika.
tetumanyi gye tugenda kudda mukuziika, because you cannot know who is next. Naye nga bwe tutereeza embeera buli omu ajja kweyagalira mu nsi ye. Ekyo kye tukolerera, ekyo kye tulwanirira. Obukyayi obwagira emyaka gya Museveni ne generation ye bugende n'obukyayi obwo. Bannange tuli ggwanga tto, tuli bantu bato. We cannot inherit that hate. Era mbasaba ebikolobero n'ebikyamu bya Museveni bannange tebubyambala. Don't own it up. Ebyo Museveni abikolanga ye. Nzize nga mbagamba, the most important message that we have to push out is a message of unity. Muze mulaba gavumenti zonna eziyisa abantu ababi. Amini bwe yavaako abanubbi baabonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obote bwe yavaako abalango baabonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni avudde ku bukulembeze ti ate abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Faamu twawase eno. Tubeera mwankole, tubeera baana. This is home. And it should be home to everybody. So, ebyo bikolebwa olunaku lwa leero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu. Tosobola bayigiriza kyakola. Naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sister waffe tumuziise nga talabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga. Naye tukole ekisoboka kyonna generation eno ereme kula na hate. Just imagine what these children are thinking. Kolooza bagenda kula nga balowooza ki? N'abaana baabo abantu bonna bonna be bawambye bagenda kula nga balowooza ki? Tulina obuvunaanyizibwa okuggyawo ekifaananyi ekyo. Tulina obuvunaanyizibwa okutereeza ensi yaffe. Tulina obuvunaanyizibwa ffe kennyini okweseefugaadinga. Because bino ebikolwa bya muntu omu tebirina kugenda ku community yonna, tebirina kugenda ku region yonna. Obwo buvunaanyizibwa bwe tulina okuggyawo. Ate nammwe abanyigirizibwa mbasaba wadde batunyigiriza ffe ba Christians. Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza nti oli bwakuba oluyi ku ttama erimu okyusa n'eddala. Sigambye physically naye no, let us not do that. Bwe twabadde tujja esanga baatukubya emiggo ne batukuba n'amayinja, naye ate abaatukubya emiggo babadde bakumibwa poliisi. Naye ate poliisi bwe yazze n'amagye yakutte abantu baffe ne wamba abantu baffe 20 ne batwala mu kkomera. So obutali bwenkanya obwo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etalina revenge, etalina hate. Ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica omona mirembe munnange, tubadde wano tetukodde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line. Kakati tugenda Isingiro naye tukusuubiza tetugenda kumpowa paka kyekisobola okukolera Kibalama, kyekisobola okukolera okubikinga. Bikwasa ennaku nawulira nga amaziga gakuva mu maaso nga gakulukuta. Ekyamazima amatuufu kaba kaseera ka kusomoozebwa ennyo nnyini ddala. Naye nga bannayuganda bwe bagenda maaso n'okuba nga bayita mu kusomoozebwa okufaanana bwekuti, nammwe abali mu bifo ebyo nga mmwe mukola ebikolwa ebifaanana bwe biti eby'ettima, mbategeeza nti ate mmwe musinga okubeera mu kaseera ak'okusomoozebwa kubanga buli lunaku olukya temumanyi ki kijja kuddako. Leero mwoli mu ofiisi enkya ogivaamu naye ogenda kubeerawo otya nga togiriimu. Ekyo kibuuzo kinene ate kyamaanyi ate kikulu eri buli muntu. Wallahi njagala okubeera nga mbategeeza ebigambo bino wammanga mpaawo n'omu agenda kungula nsi eno, buli omu agenda looza ku mpeke y'okufa. Naye ekibuuzo kiri nti ofudde otya era olazeewa? Ffe nga abakkiriza tukimanyi nti omuntu bw'afa oba oli awo waliwo ekifo ekiteeketeeke gy'alina okugenda. Kati gwe kubyamu akafaananyi weebuuze kugakolwa ag'ekitujju ag'ekitemu agabi agavundu agawunya n'okuwunya ge mutuusa ku bannansi, bwe munaaba mutuuse mugenda gendawa? Oyo Katonda ow'amaanyi, oyo ali waggulu atalabika.
ye Katonda agenda okubaluza ku bulumi bwe mulozezza ku bannayuganda. Banywanyi batadde tusinkane emboozi endala mpitirivu zindeeta nze Deni. BTN Media, Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.